please allow me to invite the academic registrar, Dr. Monica Kanyeside, to take us to the next session. Dr. Rongo. Would like to present to you the students that have satisfied the requirements for graduation and for the award of the different qualifications at Ekirei. We have students that have a total of 190 students that are graduating today. And out of the 190 students, 7 students have first-class degrees. I'm very proud of them. Before I invite the heads of department to present to you I have the honor also to recall department for imaging to present the students that have satisfied the requirements for award of different qualifications. Dr. Zelida. Thank you very much. Thank you very much. Shakira Toka. Natooro,
saze kuyimba nange nabidde wano nga bampita okuyimba nange ono ye mwana wange amaze okusoma baali neyanze amakulu g'essomero lino tusaba mukama abaana baffe abatuweera omukisa byonna byonna bye tubasuubira tukole ki tubifune. Thank you very much. The convocation. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: Noti 7 Noti 2 emu Noti 4 emu 25 oba Noti 755 3 7 oba Noti 777 Noti 23 4 Noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.